ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Gwe yangamba kafiyu tekwata basezi ninga yategeera atya. Kitara yagamba tekwata kafiyu tekwata basezi. Ye yategeera atya. Anti awo simanyi. Tabanga alya n'abantu anti baneiba abayita mujje tulye ninga yitegeeza omusajja ono bujja alya n'abantu. Anti kati musumba yagambye nti enkya tugenda kwegayirira. Ate nga kiro kyonna nasuze negayirira omukazi yabadde anoba ate n'enkya nzireera negayirira n'abeeramu ebyo mpaka. Noza tadde mu kulimba bulimbi talina musajja mulala. Bambi talina musajja mulala era abamukubirako mikwano gye gyonna abasajja bakubaalo switi sooti ya mmeka ate longo ninga ndooza sooti oba bino ebipale ebisooti oba longo atunda ngoye kyeka atunda agenda kiro bambi alabika oba atunda ngoye sooti bino ebipale ebimpi longo ndooza longo tulawuza naye banimba olw'obusiru bwabwe ne bagamba omukazi yeetunda ate nga ajja mulamba yandibadde yatunda okugulu mikono agitunze ekibumba. Muna Uganda, Big Clara H Property Services bakusosotoledde estates empya enteketeko okuzama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri futi 5 ku 10 ku bukadde 13 n'ekitundu zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main futi 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako ate nate simanyi lwaki ensoko zinkwatiddewo. Abalaba kitulo kyaffe kiri ekyasooka eky'omukulu Katongole bamuwa amannya ag'enjawulo. Abamu bamuyita omukubi w'amatooke, abalala ow'akasagazi, kwegamba yabasigalamu nnyo. Ne mugamba SB4 omukulu oyo omuzaddi. Ne ngamba lwale batakoze nja mukubirako. Leero ngenze mukubirako nga mukusala akaviri wakasaze ddi. Akaviri nabadde mu kyalo. Wagenzeyo ddi? Nagenze mu kyalo nabaddeyo ku Sande eggulu. Nadde ngenze kulaba ku taata ninga kangende nsala enviiri ze zabadde zintutte kusala enviiri ndyoka ngenda mbuuza ne ku taata nagamba nalabyo omuvubuka akufaanana ne mugamba taata yenze nanga mwana wange ebitaala byakuta ale tuba tuvaayo ntuuke nate ate ne bitukwata kati ne ngamba byatutadde. So yagambye yalabye omusajja omuvubuka akufaanana. Omuvubuka nga nfaanana ng'amala ku TV. Nanga mwana wange ebitaala byakuta ate tuba tukomawo tutuke nate era ne bitukwata. Otamu kubidde kasimu ndakyo yawaayiriza ebita. Era nange nazeemu ne mukubira ne mugamba taata munanga ate ebitaala bitukuta ate ogambye byatuta. Yagambye bannange kuba kati ye yagambye mbu bazaala mibiri tebazaala myoyo ayagala okunejjako olw'okuba ndi musiru. Kadi yagamba omwoyo gwe musiru owaaba omubiri gwe. Ye yagambye mbu bazaala mibiri tebazaala myoyo. Ngayagala okujjako. Ngayagala okunejjako. Soko obuze kuba tulaba
abatulaba mwenna mbabuuzaako mbaagala nnyo naddala bali emitala w'amawanga abamu baŋŋamba lwaki togamba mitala w'amayanja konze tulina mayanja famire ejja gamba ŋŋambayo ate naye ewaffe ebusunju ng'aliyo omugga gw'amayanja kati abeewamikka bayinza okugamba era ŋŋamba baabewamba emitala w'amayanja kati abali emitala w'amawanga be basinga n'okutulaba ekituufu mbabuuzaako nnyo abeewaffe kaalo gye nzaalibwa Kawoko Wabiswa Emitiyana mbabuuzaako abasinga abo bagamba akaalo amatendo ninga mwami Sebata ajja kunvunaana gy'alina matendo bbanga matendo bbanga nze sigattako kaalo matendo bonna mbabuuzizzaako ne bakasitoma bange bonna nga gwe buli wenjija okusiiga tubaako gwe tugeya mbaagala nnyo abo mbaagalira ddala mumanyi okugeya waliwo omukyalo oyo mugeya tugeya naye omusajja toli supposed okugeya ng'oli musajja anti nze bampasa buwasa n'ofuuka omukazi era n'omukazi aŋŋamba ndi nnyongeza mu basajja ninga ogonna omukisa kogwe kokola olugambo okugeye ne tugeya naye ekirungi nti abo bakasitoma bange bambi bengeya nabo otumala okugeya ate nembizaayo mujja alaba nga abantu tebakyababuuza kuba ndi wa mizi mbizaayo ani gwe mwali mugeyezaako nibagamba naye muno twali tumugeyezaako tumuluddeko bangi be tubadde nga tugeya tubageyedde nebbanga kati wobanga ono bwemugeya nono ate nobizza oba tofuuse kajiiko nattabula nabo nange kambatabuleko balabe wekiruma nze neyibanga yantabula yakutabula ati nali nfunye akalimu awo ku ddayale nga nkola mata wamente zajja nezikola ki nezinywa amazzi gaali ga mukoko amazzi nga gaddugala kati we bakama amata bagatuleetera ku ddayale kati ninga agayinza okuba nga amata makyafu gaddugala kati basanga nkutte liita 10 amazzi nyongeramu mata ndi muggooza neiba yagenda kuloopa wa mukama wange ne bamba amata ogongeramu amazzi nali ngooza neiba nakutabula na mukama wo nagamba mukama wange mbu bulijjo amata mbongereramu amazzi naye nga mbadde ngooza n'abantu balina nno empisa embi byali bimukwatirako byali tebiinawe bimukwatirako era tebiinawe byamukwatako batugambe nti nokukyalo kati wafuuse sereebu munange kukyalo buli omu aŋŋamba naye abantu abasinga bulijjo bambuuza naye omuvubuka ono waya kweziri waya zonna kweziri kale nti twasigazzaako emu naye bejjo yayanise engoye ate ng'engoye zizitowa waya ebbiri ne zikutuka kati twasigazzeemu kati bava ku kyokubuuza nti waya kweziri gwozisibayo waya zeewammwe ndowooza baali ndirodi yali tannazireeta kati buli emu gagamba teziriiko naye mukama mulungi n'atuleeta n'ate ebbiri zakutuse kati waya nninako emu kwogenda naawe okwanika neba bayanikeko omukyala amulese akola ki omukyala gyali musava gyali musava kikyotegeeza munene amirira balema nti wamulidde siri mukwano wange publicity yagamba nti mukyala mu covid yali agenda mumulya yali agenda kumulya mu covid oli taata gwe yaŋŋamba kafiyu tekwata basezi ninga yategeera atya kitara yagamba kafiyu tekwata basezi yategeera anti awo simanyi tabanga alya n'abantu anti baneiba abayitayo mujje tulye ninga etegeeza omusajja ono bulijjo alya n'abantu yale katongole kati wavudde ewaka omukyala omugambye olagawa omukyala mugambye bampisa baani nze nsinga mugamba ku kyaki wasinga otegeera kubanga ennaku ezo pasita yatuvumye yatuzeemu n'atuyita endiga nange olw'obusungu ne bumukwata ne mugamba naawe oli mbuzi omukyala nanga nedda yavudde ku kyokubayita endiga afe olwatuuse nagamba mwe muli ndiga mu kyaki obusungu obunkwata mugamba naawe oli mbuzi omukyala nangumya nagamba nedda tuli ndiga kati olwazze waka omukazi ne mugamba ndiga gwe kulikayo ate n'ayomba mwagenda mukyaki mukazona kamulindi nagamba tulindiga nedda omukyala nakola ki nangumya naga yiye tulindiga otwadde eka nemugamba ndiga gwe kulikayo n'ayomba mukyaki ane musumba wammwe musumba wammwe yani musumba waffe erinnya sirimanyi nze ŋŋendayo bugenzi kusaba notamanya musumba kusomesa anti bayibuli egamba mukama ye musumba wange seetaagenga kati bana abalala sibamanyi omanyi mukama ate bakulembera wali ku kituuti
abakulembera ku kituuti oyo atuvuma buvumi ati oyo atuvuma buvumi buli wajja n'atuyita endiga sina kye mukoze ye n'avuma ye okumuyita naye koze naawe oli mbuzi ye nga kyamunyiizizza. Weyanyize yagambye ati weyanyize yagambye ati yagambye mbona abantu ndi mukuba wabya nakogwa mu kyakyo wavudde mu buvi nze navuddemu nzekka. Togera kuddayo kusaba okusaba ngenda kuddayo anti kati musumba yagambye nti enkya tugenda kwegayirira ate nga kiro kyonna nasuze negayirira omukazi yabadde anoba ate nenkya nzireera negayirira n'abeeramu ebyo mpaka omukazi yabadde anoba ate ye yakuwasa gwe olina okunoba ate ye alina okunoba naye yabadde anti era n'abawasa banoba. Wafunyeyo omulala? Nafunye anti omukazi omulala nengenda nemwebuuzaako nibwa mami nafunye omulala ate awo n'ayomba nemubuuza jjajjaawo ye yalina abakazi bameka nangamba basatu nemubuuza ate taatawo yalina bameka babiri koza ate gwe lwaki oyagala obeera omu kale gwafunye tewamugjeewo gwafunye bamugjeewo munange yandaba mbuno ku SB4 yandaba ku TV nakwegomba nanneegomba nagamba agenda nakuntwala out mu dduwa ninga kati nfiirwe guno omukisa kati ono kinoza waka yakulemesa ono we waka yayagala okunnemesa kati wamwegayidde paka weyabirese ebyokunoba oba yanobye yanobye yagambye naye anti asooka atebuuza mukama nga mubuuza yagambye agenda asooka buuza mukama oba anobe noza tadde mu kulimba bulimbi talina musajja mulala bambi talina musajja mulala era abamukubirako mikwano gye gyonna abasajja bakubaalo switi sooti ya mmeka ate longo ninga ndoza sooti oba bino ebipale bisooti oba longo atunda ngoye kyeka atunda agenda kiro bambi alabika oba atunda ngoye sooti bino ebipale ebimpi longo ndoza ze longo tulawuza naye banimba olw'obusiru bwabwe ne bagamba omukazi yeetunda ate nga ajja mulamba yandibadde yatunda okugulu mikono agitunze ekibumba byonna nga yabitunda. Tuleka SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina Katongole koze nenye ddala gwani nze Katongole Andrew Katongole Chuteksimani adai banyi madde mwebuuza naye Chuteksono kigwera wa tumukomezaawo banji mwangamba mwagala kumubuuzayo ebibuuzo ojja komitinga bw'ekibuuzo kyewali agadde tubuuze mukulu Chuteksono nja kubeera nga mukyazangako nga watuddamu ebibuuzo bye watuuka bakozi olinayo abaana? Abaana nina basatu. Abaana nina basatu. Omu tata yamutwala ali mukyala alya ffene ffene yali ayengedde ate nga tekukyali bantu balya mu bibuga tata yangamba aye abazzukulu baleete balye ffene kati bakyalya ffene bali mukyala obatwala ate nga eri essomero gye nabatwala ate nga badde basoma bulungi eno baali basoma bubi eno omwana yali wa 5 ku 5 ate eri akasomero kaali kapya ate n'abawa 3 ku 3 nabawo nga aliwo enkyukakyuka ate baana abalala abaana abalala tubeera nabo ewaka tubeera nabo ewaka omukazi tabatulugunya abaana omukazi bambi tatulugunya baana mpozi kimu kyokka kyatera okukola nekinyiiza abaana abayinza okwonoona ebintu nosanga abaga kitamwe kakomawo abasse nemubuuza gwe nga sikuttanga kugamba abaana ndozalooza ndi mutemu abakazi balatera okuvuma nti okimanyanga kitwa kya kitaawo era babavuma mimwa gya kitaabwe konze gino nno baginyigisa magejjo gyaliko magejjo yaluwa magejjo yaluwa bamunyigisanga obwana nga butono kati nze banyigisaako mimwa negigejja abamu bagamba nti Katongole yayinza okuba alina ekikyamu tategeera bulungi era ekimu ku byenda babuuza mbu naye nga taseka okuseka ekituufu nkuyize bukulu ate mwaka nsekamu lumu kubanga gye twakulira ewa jjajja yatugaana ng'oseka mbu tujja siriwala kati neŋŋamba yali ataasa kyera saasekera nasiriwala singa yaleka ne neesekera byonna byebimu so jjajja yalowooza nti omwana okuseka aba asiriwala mutuneesesanga nnyo ate ng'ebyo byonna ebizibu
tata yabituviirako bituleetera ffe twali tetubeera mu kyalo tubeera mu tawuni kati bwe twalyanga mu banneyiba tata ng'agamba ng'atukuba nti lwaki olya mu kyalo ate ng'olidde mu tawuni oli mu tawuni kati n'agamba ngenda batwala bajjajja bamwe mu kyalo n'atutwala jjajja n'atuwa emmere n'enjizira nga tata yatukubira olya mu kyalo jukira abatutte mu kyalo ate tata gyemuvudde nabagaye temulya mu kyalo ate ng'atukubiranga okulyanga mu kyalo olulya naye olidde mu kyalo ate n'atutwala bajjajja mu kyalo kati ate ne bampa emmere nze n'enjizira ninga tata yatugaana olya mu kyalo ate n'ankuba lwaki tolya bajjajjawo mu kyalo kati awo essanyu nandirijjeewo ekyokulala jjajja yafumbanga emmere nga nnuma tekulinva ate muba muzanya ogenda okulira gundi zanya bulungi tosamba munne entula n'obuza lwaki tazinoga n'atufumbira kati singa zengera ebyo byonna bye byaŋŋaano sseka so paka kati toseka mwaka nsekamu lumu olunaku kyolwo lwoseka lutera kuba lwa lumu ng'olinaava n'anyumya ewaabwe yayina emmotoka awo n'enseka ng'ate naffe tata ewaffe yayina eggaali nonna koyogedde enkuba etandise n'okutonnya guba mukisa emboozi gino gye tunyumiza enkuba etandikiddewo okutonnya ate etonnya n'omusana egwaka ewaffe jjajja agamba ng'engo yabanga ezaala naye kati simanyi kati eno mu kibuga ngo ezaalira kati simanyi twenaatumazaako eno simanyi oba tunasisinkana olundi tumaleyo emboozi okuba twako mu kusisinkana kiki gyoyita eyo abantu bakwogerako ki baŋŋamba bandaba ku tivi bagamba bandaba just ekyo kyokka kyokka omukazi teyayomba lwaki wagenze ku tivi omukazi yagamba muno lwaki nayogeddeyo ebyekisiru bwe bigambo ebimu tebiyisika mu kamwa konze ate nze nabiyisizaawa era obiyisizza mu kamwa ne muganga bigambo ki ate nga tabyogera ojja mutuwetereko omukyala anti ye asooka kusaba kubuuza mukama oba jje oba anajja ate mugamba tubakyazeeko ng'omukyala atudde awo nawe ng'otudde awo njamala kumugambako asabe mukama nga bukyali waliwo eyambu eyatubuuzizza naga nti katongole eyo ku kyalo gyali lwaki tamuwa obukulu bw'ekyalo ku kyalo era bajja ne baŋŋambako nti tubadde tukwetaaga tutwale ekitundu kyaffe mu maaso konze kibadde mmatu mu kusooka bali bagala kitwala mu maaso konze mu kusooka kibadde mmatu balyoke bakitwale mu maaso enkuba etusazeeko tujja kusisinkana katongole tujja kubeera nga tumukomyawo kano kabadde kampimpi alina ekibuuzo kyo kyonna kyonna kiwandiike mu komenti omwo tujja bikuŋŋaanya nga tubisoma mpola mpola nga mukulu ono bwatuddamu gyatugambye nti no mu mwaka nsekamu mulundi gumu era lwasese ndowooza gubeera gwa mugaso wiikendi yagenze n'asalako akaviiri yalinnye taxi oba baasi taxi nalinnye taxi kuba ntuula nze mu maaso sobola otuuka amangu ntuula mu maaso ntuuke mangu atulemeke tatuuka abalwawo abo tuuka basiina budde so notuuka nonasalira envi basalidde meka eri bansalidde 1,000 transport nakozeseza 3 ate no gyobeerako basalira sente meka eno waffe baseera 2,000 sente zayo sizisobola wekimisa olwa savings 1,000 na savings 1,000 n'enfiirwa 3 waliwo yakubuuza mu luli nti gwe transport tomubala era nsooka zibala nga ziwera nobala 2 3 paka mutwalo nga ziwera bulungi n'olinnya era neŋŋenda kati nabadde ŋŋenda mwe nasanze omukyala w'olubuto mu taxi naŋŋamba ndi wano njo ya bwoya konze bwa mmese ate gundi driver yasoose okugamba we kondakita teekayo n'ebyoya ajja lunnimi zaabwe ateekayo ki teekayo n'ebyoya ajja sinabitegeera naye ndi musajja musoga ebimu ebyeno sibimanyi kati omukazi w'obululu yagambye atya ndi wano njo ya bwoya nga oba bwa mmese oba bwa skapo ayoya bwoya yabadde ategeeza nti nno ayoya bwoya buli ekijja maaso akiyoya anti we natuuse ate mu kyalo jjajja nga nsanyusa okulaba muziku nyambe embuzi empaddeko nnimi sizimanyi bulungi munnange
kati embuzi weyamuwa nziyaga ndi munyambe embuzi empaddeko nzi kyeyabadde ategeeza okimanyi embuzi emudduseeko epadde kuba kupaala nakutte ku mutwe nze nga sibitegedde so kati mwakoze mutya mwakoze mutya embuzi eyo ali munanzo oluganda sirumanyi nnyo wagikutenoza wabuze jjukuba kuba nagigamba pasitali naye embuzi sinjiwa ekitiibwa ogiwa ekitiibwa kuba ne pasa mu embuzi naye ombuzi kyemani wamwe ku kyalo lyani kyemani ku kyalo eno anti waliwo eri gye nabadde mu kyalo kamba abuulire ndiwo emitiyana constituency Mitiyana municipality wazaake alina omutwe omugumu bamukuba ne bamwasa akawanga kyokka nga singa yoyo gwe basooka ku mawulire katutandike n'emitwe emikulu ogwazaake ne kuli sevens naye tebabissaako ne gatanyuma kubanga ogwabaniza bamukubakayo ennyondo omunaana nga zaakawe yali Taiwan nga zikutuka singa gyegyo emitwe ate zazaake bamwasa akawanga kyokka nga ate which means mutwe gumwe gumu mutwe gwe mugumu eyo gyenva gombolola y'ebusimbi omuluka kireku ekyalo nze ndiweekawoko wabiswa gyenva era kati abaana baayo bagenda kukola P7 kuba nagambye byakyuse we banaababuuza parishi luli twajjuzangawo parishi kireku naye kati parishi modo ndowooza kuba byempulira bigalanga ku leedi parishi modo mpulira bya parishi modo anti kati bayinza obabuuza parishi nga bajjuzaawo parishi modo sikategedde ani kati ffe mu bibuuzo bwe bakubuzanga parishi omuruka nga tujjuzaawo kireku kati kuno banaababuuza parishi ate mpulira bagamba bya parishi modo bawulire bamodo abaku parishi bino ebya gavumenti sente ze yaleeta naye ojjoddeyo osome nandibadde nzirayo n'ensoma naye mu sekondale ngende ensoma ebizibu bya New York wakyali ebyebuduuda n'ebwayisi lwaki nsoma ebyewala nga tulina ebyokumpi wano ekyokulala kitaffe yatugambanga soma nnyo ogende ku kasozi k'e Makerere ate nga n'okuba ku luzzi katumenye ate ngende ne kali ak'okuluzzi wogedde okukima amazzi kakumenya okukawalamba ate akusindika ku k'e Makerere awo ebyokusoma we byakola ki we byaganira nga sijjenda kugenda nsoma ebyafaayo ebyebufalansa ate nga naffe tulina ebyafaayo mu kika ne ku kyalo mu kika kyammwe mwinayo byafaayo ki mu kika kyammwe mwinayo byafaayo ebyafaayo ffe era ffe bakimanyi ku kika ffe abasinga famire yaffe bagimanyi yonna oluzaalo lwafa bagamba omubulamu omuntu ategeera mbuwuuyi temuli ategeera mulimu omwo ategeera kati nawe kawakyadde ku TV tebakubazeeko ng'ategeera kukyala ku TV era oba tonnategeera n'abasiru babakyazi nga busiru bwe bukukyazizza nze nga mbadde mmanyi nti famire yavuddeko ekikwa kikyaliko Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusoosotoledde estates empya enteekateeka okuzaama awema ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku miliyoni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna we birera bitegeke bulungi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. wagamba mu famire muli abaana bameka? Abaana tuli 10 abasiru mukama adda atusaasidde nti tukyali 9 n'omukulu waffe oyo alimu ng'ategeera namugamba atwegatteko omwana omu mu kika tayala bajje tube bamu abasiru 10 kali mumusosola tumusosola ate ayala kubanga era tumuwalana bwe balegamba lwaki mwe temubanga oli munnammwe naye ng'ate ogololaba nga ffe tusingako era omwenda mumusinga tuli kyakulabirako lwaki mwe temumwegattako mwena ne mutegeera twegatteko ffe bangi gundi ssemateeka agamba agenda na majority abangi kye basalawo n'omuganda agamba bangi we basonga
wekyabikira kati ajje kufa abangi naye asiriwale n'olwo bizinesi yo biki byotunuulidde mu myaka ng'ebiri okuva kati bizinesi yo okusiga cutex bizinesi yange ey'okusiiga cutex byentunuulidde byogenda okufunamu ebirungi byengenda okufunamu ebirungi nafunamu dda ku buli ku makya nkeera bikola kateni baneiba ne balaba ebintu by'omunju omulizi ntebe side board entebe nazijjamu ntuula wansi Bobi Wine yalwanira muntu wa wansi ne gavumenti wa wansi bwe bakusanga ng'otudde bajjawo banwanirire famire yo giyambiddewa mu mulimu gwo gw'okola oba gwe wafuna ebirungi naye famire yo giyambiddewa famire okugiyamba sinze nyamba awo Katonda mba muggyeko obuvunaanyizibwa era maama atera okunsaba kozesaba Katonda nange gwe nasabye Katonda yalina okuyamba Katonda ayamba maama gyali maama gyali wakumadde omulabako nabadde naye nayogeddeko naye ye teyakola namusanze olwo lwatukuse bambi kubanga yankubidda nga jangu ondabeko ne mugamba maama sina ssente nengamba asaagala bintu njagala muntu kati nagenze sina kyennina bwe natuse waffe mu katawuni mu Kireku nenga bamugulira ebintu nengamba naye ate yagambye tabyagala era ajja biyiwa n'ogenda nagenze nga bwendi bwe yakulabyeko namusanze akaaba ng'ali mu kiyungu nga yeekwasa mukka naye senga yaŋŋambye ennaku yeyadde mukaabya ey'omwana nze kati nga lwaki ennaku omukaabya wamukoze eki mbu sina kye nagenze nakyo ate nga yaŋŋamba tayagala bintu ayagala muntu nandimukoledde era taata we nanziza ebbali naŋŋamba mwana wange gwe nga bw'otategeera gwagenda okunsikira naye osikira musaayi ko nze liita mmeka anjagala nzimanye ye ate ogwange nguteekewa nimugabo gugwo gwe guwe eri mu Red Cross nze sijja sikira musaayi kubanga naawe olina ogwo nange asanze nina ogwange mubuuza zo liita ziri mmeka nsooka endabe ettaka anti tata yanzoba ng'ayagala omusikire n'ettaka lyo litwala ettaka nziyampa ettaka yali agenda okukubamu bulooka entuumu njagala afunirako kyapa lyamulema okusotta amaanyi nga talina n'alimpa njagala banfunireko ekyapa mu ngalo okikwate mu ngalo nongoza lyali yategeeza teyali kwali kubamu bulooka ly'ettaka lyempulira bakayanira anti teyali kuweredde kubamu bulooka era abampadde ettaka kati tugambe nti olina ettaka mu byobugagga tubalebalemu ebyobugagga by'olina omukyala kyekyobugagga kyekisooka kyabugagga kyennina mukazi kyabugagga kuba nawulira olyaga simanyi my woman simanyi my property ebikoze bitya nengamba kitegeeza bulijjo kyabugagga kati ate ebirala mbyagaza tolina kyobyagaza siina kyembyagaza n'ettaka tolibala kasitamba n'omukazi ovuddeyo nga kufumbire ka breakfast afumbye kawunga tejjukira bw'olya akawunga n'owungawunga obulira kawungawunga ne mu lockdown era ke baatuwanga kuwunga ne tuwunga ate batwagamba nga Uganda mbi kati nembuuza ku Uganda ne Geyeena kiriwo ekisinga okuba ekibi Geyeena kati we batuwanga kawunga naye nga mwami president tuggule tuddeyo ku mirimu ate twagamba nga mu Uganda temuli mirimu nze twamala olya akawunga ne tuwungawunga namasobola okuddayo ku mirimu ate gye tugamba mmere ki gyesinga okuwoomerwa kuba akawunga ogabe kakuwuuza mmere ki gy'osinga okuwoomera emmere gye nsinga okuwoomera nga nze omusiru era ndya musiru munange ye muwogo muwogo musiru ku nsi ya Mukama muwogo musiru muwogo bamulyanga mubisi mufumbe musiike kawunga buugi katogo yenna balya muwogo bamulya mu buli ango tawona buli ango gyogira ng'olya muwogo era kyova olaba buli omu agamba noonya muwogo olowooza lwaki kuba bamuzuula musiru n'omukulembeze agamba mulye muwogo kubanga muwogo kyekintu gw'osima ng'akaawa ate n'omusalamu akawunga ne katakaawa tanga aliko naye ekijju mbo bamuziika ne mu ttaka n'atajja bulaala musiru gwosinga okuwoomerwa yagala nnyo omuwogo kuba musiru ewaka gwe mufumba omukyala gwafumba omukyala yakuwasa gwolina okufumba ye yalina okufumba olumu anyambako nga omanyi ebyobufumba okuyambagana aba takooye kuba ogambye ekiro agenda n'akola ekiro munange agenda n'akola kati emisana batakooye kati emisana waabaddewo n'akola ki
nanyambako wabanga asobodde. Ate olwo wa neighbor wa neighbor yafuna basari. Kiro lwabagenzeyo aba mu kusoma wulira konze kati tufunye basari sina ya gundi si afu oba muwulira nga asoma ewa neighbor ng'asoma atya niŋŋamba ate ng'akikoleddeyo emyaka 5 konze eyo full basari gwoba owulira otya eno liba ssanyu neŋŋa yali teyasoma kati wuuyo buli kira asoma ate nga tetutodde na fees. olwo neighbor nga emisana akugamba atya neighbor akwakusanga kugamba neighbor ateekamu buyimba n'alabye ebinyuma baka abasajja banyuma ennyimba zaano sizitegeera nnyo akakayimba tokamanyi simbale sibumanyi nnyo ayimba atya n'alabye ebinyuma baka abasajja banyuma buyimba bwa saamu sibitegeera nnyo buli kumakya wazukuka nga akateekamu nga wazina olwo okumuddamu nawe akayimba konna ye nga bwe yeeyogeza bibye okwagala muk'omusiru n'olukono osimba zengera olumu eyo mba sibitegeera olwo tayagala mukazi wo bayibuli ekikkiriza yagala mulirwana nga bwe weeyagala mwagalane era nawulira n'akayimba tulina ebbanja ffena lyakwagalana kyekiraba katonda kyawaffe abantu era kati ndowooza tewaliwo buzibu abaana mbo bana bafaanana neighbor abaana bafaanana neighbor kale neighbor yatunuliranga nnyo omukyala wange ng'ali lubuto ndowooza abaana kwe bamufaana nenga engamba tezitingana nti abaana abayinza nga banneighbor nakirabako omwana eyaabwe bwe yamukuba ninga lwaki si yaffe si yamwe eyamukuba yaabwe yeyamukuba yaabwe alayika omwana teweekengeramu namwekengeramu n'okolawo ki naye kati sirina bukakafu tewaliiyo Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga nagambye gwalina ekibuuzo ky'oyagala tubuuze Katongole ojja kubeera nga okomentingako mu comment section yawo kyonna kye wali agadde wetegese kuba program gye tuzaako okuleeta ya bibuuzo ebibuuzo nja biyita kubanga nze nakolanga ebibuuzo ku ssomero n'osomera emyaka 10 ne baleeta ekibuuzo kya ssaawa 2 era Mukama nannyamba ne nkifunamu oluusi omwenda kisa kya Katonda n'obiyita nabiyitanga ate nze natuulanga mabega lwaki kikutuuza emabega kikutuuza emabega anti kati ekyantuzanga emabega nti tica we yatandikanga okuba ng'asookera kuba omumaaso fe agenda otuuka ng'akooye ate nga nze saga afuna ebyo 9 ofuna 9 omusomesa nakkuba ofuna 10 fe ababiri 10 nga takufaawo ninga Mukama yene sifuna zino mbadde naye nga abiri wagafuna ddi wali ofunyeko ku abiri babuuza awo simanyi example of mountain nga ngimanyi Mountain Dew ebyo bi capital city of Uganda Freedom City ebyo nalinga mbimanyi naye tubiine nalinga mugezi naye ebyo okubala kwe kwanta wanyanga capital city of Uganda eriki capital city of Uganda yali ndaba wandikako Freedom City ebyo nalinga mbi ate types of mountain example of Mountain Dew obubunga mbukola naye okubala kwanta wanyanga ate simanyi solovu find x ngeno omutuukako ng'alina abaana aba yazaala X wange oba gamba nti find x ebyo nagenda omunoonye nga twekyawadde ngenda omutuukako ng'alina abaana simanyi oba basatu nga ne ticha owe tamanyi gyali ebyo kubala kwe kwanta wanyanga nga ne ticha yennyini x watamanyi gyali baleetanga ebyo simanyi fill in the missing oba letters ezo nga siziteekamu nze nazigjeemu Mtata yasasudde fees nsoma ate nabazibuuza nze waba tazimanyi tubireke adayo n'omwana so okusoma n'okunyuka n'okukongokako okusoma nemala nenkuva sinkola tekyoto nga Katonda zinaga nti nkuzzayo kusoma owulira otya nkoddayo kusoma nga atonzayo kubeera siina ajja kumpeerera nagamba nti nze ngenda okukuweerera nga mpozi nga nsoma kuba kondakita kuba taxi zo tuyina nnyingi kituufu ate wezivaawo nga baleeta ne zibaasi zikayoola mba mulimu mbangulina ogwo kozi wagamba mutabani wo yasomerera bwaki era naye namugaa asome kubeera kondakita emirimu gyo weegiri egyo ate abakondakita bo baba bagezi wano baba nga bakyasoma mu kibiina tawanika mukono awanikira mu taxi maama ogenda taata ogenda
naye mu kibiina tekuwanika mukono yalinda wali eri nange ojja wanikira mu taxi wanto weekooya maama ogenda taata ogenda baasaawo muziweereze nawanikira mu taxi batabani olina bawala balenzi nino omulenzi n'abawala babiri omulenzi kiki osinga omwenyumirizaamu omwana wange kyensinga okumwenyumirizaamu omwana mugezi mugezi kyekiraga nti mugezi omwana kuba kati asoma ali mu top yali wasatu teyalekayo omwana n'omu tetulina agenda kutuloga olw'ensoma ye tewali agenda kuloga kituufu ate nga era nange njogerwako ku kyalo nti omwana wo oyo ye yakoze ki ye yasise ekkira kati singa teyakwata ekyo kifo singa tewali amwogerako era ne bajja ne bagamba omwana we ayongeremu amaanyi ne mugamba nti Anonya sene nyamutwala wa mu gym afune ku maanyi ayongeremu amaanyi anaayita wakati tugenda tuli mu third term agenda yita ave mu P1 kuba lipoota ye yaggwa bamuteerangako wiiki ndowooza engeri ye wiiki liivu ndowooza baalisalako so yo wiiki liivu kale basalangako wiiki konse essomero lyonna lali mu maanyi okay taata wiiki liivu ate omuwala yali mu kiraasi ki omuwala awo yesimanyi kubanga ne maama we akyali mu kibiina buli lwakutaana ngamba tugenze mu kibiina simanyi oba P4 simanyi oba P5 naye akanda buganzi takusaba sente z'ekibiina era ngamba sente zakonze ekyo kyemutayita kuvaamu ngemaze mu myaka 5 ali mu kibiina simanyi piki babayo buli lwakusaba babayo n'ekibiina baba bagenze mu kibiina otomubuuza munna ekibiina kiggwe kyotavaamu obufumbo bwakati mpisa wenakkanya mpisa wajja kufumba najja kufumba nawulira kayimba k'omwana mulenzi tononooza kagenda kati katuyimbira tononooza nga by'otalaba ng'oyo y'amaka ag'essanyu ebyo bitabula nnyo abafumbo era bisa amaka gaabwe weekati n'ogumira kwako lwakuba kati nti music kati aliko yazimba obwedda takyazimba okuzimba ati yowamakulu nze muteekamu n'abaana ne tuwuliriza nga music wakati mulungi azimba nga music era ne nazaala wange wajja gwe nteekamu ne tuwuliriza nga tuli ffenna ani ayina ennene empuuta jjayo nteekeyo mpampampampampa nguwulira muli omuliro ogundi muli teeka mundaawo simanyi sente nina njagala mukazi gwenzina naye kati owedda yali tazimba simanyi ekiwuka kyagwa mu ntamu ate ayise maama wakimunnyonnyole gwe tolaba nti kiwakka oba kinyomo kituufu nalinga simu era yayita kiraba nti no kyekino ekiwuka ekigudde oba kino kinyomo oba kiwakka naye ati wawuliriza mma nti esimanyanga empuuta ani ayina ennene empuuta kituufu empuuta emmese ezitabuse mpa ku kapayo bweziti ennyimba gwenterako ne nazaala wange nga ennyimba ezizimba ziri ezedda zannema kayimba kyakasinga okunyumira ak'ennaku zino ak'ennaku zino bwali bubiri ne buyitako omwana yajja n'ayimba nze nali eyo obusoga ebyakulwanya bizzeemu ate ngenda okuwulira akalulu kako oba muvubuka oba ani sabiwuliza bulungi nebikoleba okutegeera nnyumira nnyo naye nga obuyimba buli nange waliwo bwe nagumirangako n'ate omwana ate nga nebinemutegera yajja nga n'ayimba kino kyoyingiddemu kiringa kiyungu omuka ne bwe gweyongera tokifulumanga ngenda okuwulira ate siri ndogo ikanzire ewa kitange kyokka nze nkiyingidde ŋŋaanyo kifuluma ngumidde ale ngenda owulira aleesa kalala nyweza akambe ate nga nywerezeewa ewa kitange banna so tugenda kuleka oddeyo ku mirimu oddeyo okolerera abaana nkolerera abaana kubanga ennaku zino watakolerera mwana wo oyinza okwesanga nga talinnyeko mu kiraasi anti era kati mu mirembe gyakyuka kuba taata yali aŋŋamba zaala abaana mikisa nemubuze egijo gyalagawa ate nga yabazaala muli bange kuba naye yazaala ye talina mikisa ku kyalo talinaako maka gatemagana amaka kale yali mu nju ya ssubi ate wetwazimba wawe ey'ebbaati ate yakuba nduulumbu mayembe koffe gaba matondo
gakubako ku lindo ze enkuba bwe yayiika n'adduka mu nnyumba amayembe kati yagimanyiira kati yagimanyiira. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mukama amuwe ekisa era amuwe ekisa. Wagala tuwe ku ssaala esembayo nga tusiibula abalabi baffe nga tulindira comments zaabwe ebibuuzo byabwe bagenda okubuuza. Otugamba nti oli musajja musabi. Ndi musajja musabi. Nalimu ndi mu Katuliki omulokole. Era bamubuuza ekijja kitya. Koze kisoboka. Kitya? Ani nababuuza kati oba gundi waliwo ebintu ebimu oba byali mu ggwanga kale oba ensi yali mu Uganda. Kati 2016 mwalimu akalulu kati ne wabaawo yesimbawo nga sayini yeeno kino maaso webigaana addayo gyavudde kati nange nga bulokole webugaana nange sayini yange nzira mu Bukatuliki. Kituufu tuwe esaala esembayo nga tuva wano esaala okubasabira era ngenda basabira kuba ne mukyala wange naye yesaala nkitandike kitandike kale twewombeeke tusabe mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwoyo Omutuukirivu amiina. Omaze? Ngimaze. Yesala gy'osaba ewaka ngenda okwebaka okulya? Nze yange ngiyisa mu bwangu mu Samale. Okay. So tweyanzizza nnyo omukulu Katongole enyedala limbuza zana Katongole Andrew Katongole. Andrew Katongole gwe tubadde naye tujja kubeera nga tumukyaza kyenkana nagambye nti gwe commentingawo tuwe ekibuuzo kyo kyonna kye waali agadde okumubuuza tubeere ng'ate akikuddamu naye nga abategesi b'ebivulo omukulu ono mumulabiranga ddala twagala okukowoola wenna bizonto birinayo show yaabwe bizonto bimanyi ndabira ddala nga eryo erinnya babadde olikayanira erya bizonto nga ggwe zonto nyanze zonto kasita bindabye balinayo ekivulu kyabwe ennaku z'omwezi nga mmeka kyaginoonyeza bulungi 18 omwezi ogujja balinayo ekivulu kyabwe nga 11 wali Lugogo ajja kubeera na post gira ku screen okwo bali tugere twawagire mumukona mumumpereyo chance ajjako ku stage kale abuuze ku bantu ku stage nagenda oda ku stage waliyo ya boda ewe nalinyidde nganje ngojja chance yo nagifunyeyo banyongere endala bazi bamuwangere yo chance ndala Katongole mumuwe kuba kati bizonto tebali bana kuliko giant zonto kuliko omukyalo oyo so omukulu naye mumuwe abeere mu zonto omwo kuba ndabira ddala ng'ekifaananyi ekituufu ekya zonto ntudde nakyo wano bali mugenda mbawagire ennaku z'omwezi 11 mwezi ogujja bali awo Lugogo mukono balinayo baveeyo bagende Kasangati tujja kubeera nga tutambula nabo omukulu Sserwanja Julius kutumiddeko nnyo nkwagala nnyo webala kubeera nga ate okikwasaganya Saabazonto omumanyi Saabazonto si kyosinga okumwagalako muyiiya
Computer ye eri mutwe mangu eri kuga computer muri mutwe era kwegamba abantu abajja okumuwagira okuwagira bizonto basubire by'amaanyi so tusisinkane ffenna n'ozumezi nga 11 awo erugogo tujja kubeera nga tusanyuse okubeera nga tubalaba. SB4 Media Tuggussa Enssonga program eno si yamakulu nnyo yamakulu kiki gifudde yamakulu bagirabye bangi ate nga tetunabagiraba tebanabagiraba era bajja girabanga bangi so bwatanaba kubeera nga tonnaba kugiraba si yamakulu nnyo yamakulu ebitalina makulu tetubiwa makulu so program ya makulu nnyo naye era nayo commentinga otubuuzeyo ekibuuzo tukibuuza omukulu Andereya Katongole ajja kubeera nga akikuddamu program ya makulu mugiwa amakulu nange kantumireko omwana w'obuwala gwe banfaananya buye ani confuser bamukomentinga nnyo bagamba mbu scam for your brother mambi nkutumiddeko yonna gy'oli ali Saudi oyo omwana nange nalabye bambi tulina bye tufaanaganya nga kiki kye mufaanaganya bwe ebigambo tubyogera kifuula nnenge ani confuser nkutumiddeko kantumireko ne sister wange Lesite mbuno bakuzaalawo obulenzi ate ng'oli muwala bandikuzaddewo obuwala baweddeyo ntumirako n'abeeyo ewaffe ku kyalo ne ba Obi ne ba Ogizi Kawuko Primary School ne Wamala High School ebyo twakolanga nabo oluganda olwange luno ndufuulafuula muba olwammwe lubagasizaawa so toyaziza nnyo bumala okaze ku kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja Omugeyi Ssebunya batuteekamu ssente tubaagala nnyo omuli bannaffe aba Big Clara bano nno bo batunda mataka osobola okuwangula ettaka ku miliyoni 6 weyongere ploti ekyapa mu ngalo kyapa ku mmeeza ttaka miliyoni 6 ofune ekyapa kyo otandikirewo kubeera nga ate ova mu bwavu tujjawo engombe eno egamba nti omwavu talinako kake ku miliyoni 6 ofuna akako n'ofunira ekyapa ky'ettaka lyo nga teri akubanja teri abeera akukonkona bannaffe abaziwa and Sons bano nno bo bakwetera ebikozesebwa mu kisenge muli bed covers, duvet covers, ebitanda, emifaliso, wardrobes, dressing mirrors n'ebirala ebiringanga ebyo ate nga babeera ku original. Beekwate Friday babeera ne Black Friday basaba ebintu ebbeeyi bakola delivery paka ewuwo ku mulyango. Beekwate tojja kubeera nga ate wejjusa. Beera bulungi weeraba. Tuggussa Enssonga.